omuntu okuyimba nga bwe bayimbye ekisooka olina okussayo omutima, olina okussayo obwongo, olina okulaba ng'ogoberera. Mulina bana mwe bangi babulankanya mwana omugamba genda obuuze n'atandika sirio kyano bambi biri bitya yeetakula wano yeetakule ng'akola ki ng'abuuza ng'ayogera ng'akola buli kimu. Ekintu ekizibu ennyo ekiraga omuntu atakuzibwa mu ki. Naye omwana ayiseko mu kwaya ng'ayimba asigala nga kyaliko mu ddakiika ezo kyabaakola ki kyabaaliko. Abantu abangi mu nsi ekibatawaanya osanga omuntu ng'alima naye ng'alina ennimiro ntono, naye nga mu nnimiro eyo alinamu ekikolo kya muwogo, alinamu ebitooke, alinamu lumonde, ate bwagenda ku musomo n'aleeka balugu kyetumula byonna byonna nga biri mu nnimiro ki. Bw'afuna akakuba n'assawo n'ebijanjaalo. Bw'omubuuza ekisobola tasobola okutunula nga tewatwala ki nga tewali wakubuwa kintu kyasimbako ssira afunemu ekinene. Ebyo byo tubizimbira mu nsi, tubizimbira mu bintu ebyo. Omwana asobola okusigala ku kintu ng'akoze ki ng'akisimbyeko essira. Wenebaliza ekifo ekikweno mu nsi awatendekebwa ebintu ebitabulwa ate nga byavaayo ye kanisa, ekereziya, omuzikiti. Era omuntu wakugamba nti siri muntu kola ki dduka. Omuntu wagamba nze nafadda kola ki tandikirawo. Kubanga ekanisa, ekereziya, emizikiti we wantu omuntu wagenda ng'akyalo tasobola kikwatako, naye ng'akyalo nekimuzimba nga ki ng'omuntu ate nga ge maanyi agava munda ne gakola ebinene mu nsi. Melodious Choir n'abaana aba St. Augustine abali wano beeyogera nabo okuvuka ye bategeeza nti okuba nti oli wa St. Augustine olina okuwa ekitiibwa kya St. Augustine. Otambule mu kkubo nga bagamba oyo wa St. Augustine. Mpulira ntya nga bagamba oyo muyindi mu St. Augustine naye nga tanaaba. Oba ntegeregese oyo muyindi mu St. Augustine yawogana. Mukuume ekitiibwa ekya St. Augustine, ekitiibwa ekya kereziya, nga ne bw'obeera ku ssomero abantu bamanya nti oyo mwana waki wanjawulo wa St. Augustine. Era mu abaana abali wano abavubuka mwenna mulina okulaba nti nga mutambula mu nsenyi, mutambula mukuuma ekitiibwa kyammwe. Okufuna kyowaayo abamu kumwe okuwaayo mulaba bintu bizibu nnyo, naye bano abaana okusobola okuyimba bawaddeyo ki? Ne bawaddeyo obudde, ne bawaayo amagezi gaabwe, ne bawaayo amaanyi. Katuwulire eddoboozi nga n'oluyimba lugwa lutuwa mu ki? Mu ngalo. Naye eddoboozi erituluwirikisaawo lyammwe mwenna so si omukummwe. Kyokka buli omu alina okukuuma munne. Musobole okugenda mu maaso n'okuwangula ensenyi. Mwekundire wamu, mukolere wamu, kubanga obunafu bw'omu buzibirwa amaanyi g'omulala. Bw'onabeera wekka ojja kusigala bwotyo. Mu nsi muno mwe abaana abasomya, mu nsi mulimu ebizibu, era mujja kusanga okusomozebwa okw'amaanyi. Ali mu senior 4 ng'ogenda mu senior 5, ogende mu ssomero eppya omusomesa takwagala. Ogende mu ssomero eppya kola bintu biki? Bintu bizibu. Naye ffenna abawangudde ensi tuwangudde nakuleberako. Mu ssomero togenda kubaayo ppaka, gumiikiriza emmere embi. Abavubuka abagenda mu kukola, gumiikiriza okusasulwa akatono. Osobola okuyiga akanene kakusange nga oli ku mulimu. Mulina okumiikiriza okulaba nti muyita mu kizibu ekiba kikwamaanze. Omusajja bw'akuba oluyi
ng'obadde otambula kabe kasinga ng'obusinga amaanyi gumiikiriza otamukuba luyi kubanga ekyo ekikuvaamu nawe kyokola ki kyofuna. Abazadde abali wano tuyambe abaana nga bakula bavubuka ddala bavubuka abali wano. Okugumiikiriza kikulu nnyo ng'osanze obuzibu bwaki obuzibu obw'enjawulo era bakuutira mwabali wano olwaleero bwe twogera kuuza Buganda ku ntikko tetutegeeza abantu bali walala, tutegeeza buli muntu waali okola kyasobola okuzimba okugatta ku bantu be era buli kyokola laba mu mbeera eno ngattako oba ntoolako. Njagala buli omwali wano abeeremu ababakola ki abagattako mutandule mu nkubu nga mwemulugunya leero ansonzeemu nnyo leero anyiiziza nnyo leero akola ki ne mukola obusolosolo. Naye omuntu yenna akola obusolosolo era kiwandiike akasolosolo kenkola kagattako oba katoolako okusalawo okulimu gwe na mu mutima gwe. Mbasaba buli atambula naffe aba St. Augustine n'abavubuka abatambula naffe mu nsi yonna buli omu alabe nti buli omu waali akola okukola ki okugattako kubanga bonna agattako nawe bajja kugattako, bonna atoolako nawe bajja kukola ki bajja kutoolako. Furthermore, nsanyuse okufuna omukisa guno okwogerako mu maaso g'abantu abazze wano kwaleero. Otukoze bulungi nnyo era mbasaba bannange abanyibiddwa ennyimba zino mumbuulire oluyimba olusinza okunyumira bantu 2-3 lwenja okusaba banyimbire. Kale twagala okwebaza abavubuka olw'okwerekereza byonna bibadde mulina okukola mu luwummula luno ne mujja ate nga mubadde mutuyamba okuyimba emisa y'essaawa 5. Mwebale nnyo. Ekitabo kya Ecclesiastes eky'omutwalo 11 tugenda mugaa nti omuvubuka yeyagalira omuvubuka abo naate bwe batugamba okweyagalira mu buvubuka bwawe tebatubulira ng'ekyo kijja kweyagala n'ekikulu bweyagala ng'okyali muvubuka. Oliruka mu myaka gyaffe olikiraba nti singa tweyagala ng'okyali muvubuka bingi by'otasobola kukola. Kale olw'okuba abavubuka bano babeeramu amaanyi era batunulira ebintu ebibasobola nti basobola n'okusibula ekizimbe ne bakijja nga bakiteeka wali era babakubaganya ebirowoozo oyinza okulowooza nti ensi ekoma ku bo. Amaanyi ago okugakwata n'ogafuulamu ekintu eky'obuvunaanyizibwa era eky'omuwendo ekyo kyetwagala okwebaza mukyala Kaliisa eyatunulira abavubuka bano batolooza nti obudde obwo bwe bagira mu practice bandibadde bakola ki gye gyandibadde emisege ku kyalo naate naaba ng'asobola okubakunda. Era mu kwayo eno njagala okwebaza abakyala babeeramu bamaama abayamba abaana bano nga bazadde mukyala Lusembo okusoma tusoma netubikula pages netwambala degrees naye bintu bina era mukadde byaŋŋamba njogera ku mukadde kubanga gwe nakula mmanyi. Ekisooka kumanya Katonda. Bw'omanya Katonda yadde Bayibuli tekkiriza bubbi yadde tekkiriza bwenzi. Omuntu kwakugambako osobola okwetunda n'omugamba oba n'osiikira kwekamuzenoga naye wano nasomeza ebulomanya Katonda. Ekyali kimanyi kya buyonjo ne bw'oyambala engatte eba wano ovuga emotoka emu naye ng'ogiyonja mwaka ku mwaka terekaddira ekyo kyemanyi. Ekyokusatu kya muntu bulamu. Omuntu bulamu oluusi obunaza nokutwala nti kubanga nkubuulidde nti waliwo akabuliko nze mbaaka kugambe naye manyi kigambye ki omuntu bulamu. Omuntu bulamu asobola ensi n'ekisembayo kya mazima. Ntera nnyo okugamba abantu kizebe kubuuza nti wabbye owazibetwe ngamba nti kino ebyansubyemu naye omuntu annimba ampaliriza okutambula mailo 10 kukakasa nti kakati nga maliriza
ebintu ebyo byonna omuntu ne bwaba asomere nga tabiina ne bwanaakubula emotoka agenda gyo nonamunaku bw'atamanyi Katonda ne bw'anaatomera tagenda kuyimirira muntu ekinsolwa natomedde naye tukoze tutya kiki ejjagala okubala omwana ono okujja ayinza n'okweyita omuyajeredde oba tagiyina but he was one of the most jolly boys throughout the singing. Tatidde ayimbye olw'empisa zebamuzaala okumanya Katonda yagambye okukulembeza Katonda mushiza webalikwiza nonge abashiza tukaira naye olibakiti ogenda mudisisusome kati omukungu kitendo yajja kunoonya tekyemmanyi ekitamudde ensi kusinga baana balenzi ebintu byonna ebyononeka kati baana balenzi twatekesera ku baana nga tukula abaana bawola kati ebyononeka byonna baana balenzi bansonga emu tutategeteeke mwana mulenzi n'obufulu okufa tutateeke mwana mulenzi n'abaana tebagenda kuweerera era nze njagala mukule si kukozi n'abaana naye enfaanana y'okumwana omulenzi bikozi nkimanyi tibaba n'empisa n'obuntubulamu n'amazima n'okumanya Katonda ate asobola okuwezawo omwana muwala Katonda anyoonye siina naye ate nda kisobola